The Newsroom, where untold story is revealed. Nze neewuunya nnyo omanyi ntuulako awo wansi ne neebuuza ne ngamba naye abantu abamu bagenda kulaga waaga Katonda mu ggulu ng'ensi eno ekyuse ojjudde mu palamenti ne balaga obusungu ne bajjayo ZSMG ne bajjayo zi AK47 ne bajjayo ziki buli kika kya mundu kyonna ne bajjayo buli kika kyakulwanyisa nga balaga obusungu obuyitirivu ennyo ne bakwata abantu mu ngeri ey'obusungu balowooza ffe tetulina busonga. That is the reality. Genda otambule mu bannayuganda mubuuze omu ku omu bagenda kulaga obusungu bwe balina kati bana abantu boogera babasajja mivule baani bagashumba boogera mu ngeri ey'okubalaata. Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigala we wasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Awo wenyine abaana abagenda maaso n'okubeera nga bakwatibwa by the way bangi kuba abasinga be bakwatira Luka be bamu ku abo abali mu makomera. Yes. Essaawa y'olwaleero reports ezifaayo ziraga nti abaana bano tibakkiriza emisango badde bavunaanibwa mu kkooti z'amagye ng'emisango egibavunaanwa gya butujju. Nalabyeko ne presidential advisor Nakangubi Jennifer Fulufiga kwoteeka omu Minister Balaam Barugahari nga bagamba nti abaana baneeno baatemula abasirikale naye ne twebuuza nti mawulire gonna agabaddewo mu myaka ena tetwalabayoko statement ya musirikale afudde. Katumba abaana abali mu makomera nti tetulinayo political prisoners, we have criminals ate nga balina capital offenses. Nangi nze biri mu Uganda abyewuunya gwe neewuunya. Do we have political prisoners? Tulina abasibe ab'ebyobufuzi oba tulina abazibu emisango? Bangi. We have so many and actually innocent political prisoners. Those who are innocent bangi nnyo gye bali mu makomera, bangi nnyo abakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi era bangi nnyo abakyakwatibwa. Nze neewuunya nnyo omanyi ntuulako awo wansi ne neebuuza ne ngamba naye abantu abamu bagenda kulaga waaga Katonda mu ggulu ng'ensi eno ekyuse. Abantu abamu bagenda kubeera wano mu Uganda balowooza ffe bwe tusirika ekyamazima ffe tetulina busungu. Bo bwe baba nga balaga obusungu nga tuvudde ebuvi ne tugamba tugenda ku palamenti okwemulugunya ku buli bwenguzi obujjudde mu palamenti ne balaga obusungu ne bajjayo ZSMG ne bajjayo zi AK47 ne bajjayo ziki buli kika kya mundu kyonna ne bajjayo buli kika kyakulwanyisa nga balaga obusungu obuyitirivu ennyo ne bakwata abantu mu ngeri ey'obusungu balowooza ffe tetulina busungu. Lino eggwanga bwe lirikyuka ng'obuyinza bukyuse bubavudde mu mikono nabo nga bafuuse nga UPC nga bafuuse nga Obote ekyamazima bagenda kubeerawa. Ebintu bino bye boogera good enough nti mu mirembe giri egyedda egya Idi Amin egy'aba Obote egyo tewaliwo social media nga tetereka. Guno omulembe mulala gwa digital gutereka. Abo bafuulu figa simanya fuulu figa simanya abo baani bye boogera byonna tubitereka. Tekinologi tegenda bisangula ng'ensi ekyuse. Olaba tukyalina video y'Obote gye yayogera mu nnamawulire Omungereza yamubuuza ng'akoze press conference nga bamaze okuwaŋŋangusa Ssekabaka Muteesa II. N'amubuuza ku Ssekabaka n'amugamba Kabaka, what is Kabaka? You are telling me Kabaka, who is Kabaka? I'm the president. Now who is Kabaka? Let him go. Video ye ekyaliwo mu mirembe guno ogwa TikTok. What about guno omulembe mu byogere byonna naye mugenda wange ensi ekyuse mugenda kutuleetera naffe tulina obusungu naye
tuli ba professional mu ngeri gye tukolamu ebintu. Tolabise nga atiisa. Sikutiisa. That is the reality. Genda otambule mu bannayuganda mubuuze omu ku omu. Bagenda kulaga obusungu bwe balina. Kati bana abantu boogera babasajja mivule baani bagashumba. Boogera mu ngeri ey'okubalaata. Ne batalowoozaayo ng'obuyinza bukyuse. Tunaddawa. Bo balowooza nti bwe boogera ffe tuli basiru tetubawulira. Buli kye boogera tukikola ki? Tukitereka kiri recorded. Kaakati ebuyinza nga bukyuse ng'ensi ekyuse. Ekyamazima. There is that time of accountability. Let them talk. Kababalaatire ku bantu nti tewaliyo ba political prisoners mu Uganda. Ng'ekyamazima abaana bangi abavudde mu masomero olw'abataata baabo abaawambibwa ne bateekebwa mu makomera, abaana ne balekerawo tebakyasoma. Amaka g'abantu gamenyesemenyese. Taata baamuwamba, omusajja baamuwamba, omukyala naye n'agenda ne yeeyiya bibye. Abaana obulamu bwakyuka. Taata yakomangawo ewaka n'atuleetera omugaati. It is no more. Naye ng'omusajja baamusanga ayambadde t-shirt eya politician gwawagira. Ng'oli bw'ayambala t-shirt ya Museveni nga gwawagira. Gwe n'oyambala t-shirt ya Besigye oba eya Bobi Wine nga gwowagira. Ne bakusanga ne bakukwata, ne bakubuzaawo, ne bakubuza emyaka gyonna, abaana bo ne babaleka nga babonaabona. Kati n'owulira omuntu n'atuula wansi n'agamba we don't have political prisoners. Olw'okuba ayagala likes, ayagala views, ayagala relevance, ayagala bamusasule wali bamuwa akasente. Ogenda kubeera ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu. Tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Wanga enseene ekyuse ng'obuyinza bukyuse byonna byoyogera babitereka abantu. Naye akaseera kali bannange muli akaseera ako era nkalindiridde nnyo nti mulinenya abantu nga bakoze bye bakoze naye mubanenyanga mubalekamu. Bano abantu baba provokinze nnyo, babanyiizizza nnyo. Tugambe nti bannayuganda akaseera bwe kalituuka ne batuuka nchite ku climax obusungu bwe bukoma balikola ekyewuunyisa. Ndaba bino byonna ebintu bye bakola olunaku olwaleero bitusindika ku kintu eki kitta bantu ng'ekyali e Rwanda. Ebintu bye bakola olwaleero mu ggwanga erya Uganda bitusindika ku kintu eki. Njagala okwate kuba kati tulina abaana abo abawambiddwa ng'ogyeko abali mu makomera ge tumanyi nti bali Luzira, abali Kitali, abali Kigo, bali Luddawa, waliwo abali mu zi safe houses. Mukama Katonda singa akireeta nga miracle, bonna ne babayimbula. Kuba bali mitwalo na mitwalo, bonna ne babayimbula. Gwomanyi omutima abaana abo gwe balina. Bonna ne ajja bakomawo bonna, tewaliwo we batandikira, tewaliwo wadde ki. Alyoka awulire statement ya Bisajja Mivule, we don't have political prisoners in Uganda. Agenda mulumba wali wennyini, agenda musanjaga ng'enseera bemisana tuko. Agenda musanjaga emisana tuko. Bamanyi bulungi nnyo baani ababonyabonya, ababasibye, abakoleza eki, buli kimu kyonna bakimanyi bulungi nnyo. So muli mu kudevelopinga omutima ogwo gwe tutalina ffe bannayuganda. Naye muli mu kubateekamu omutima ogwo ogw'okwekyawa. Omuntu asirise muzibu nnyo. Omuntu asirika aba muzibu nnyo nti ebiseera ebisinga obungi ye takozesa bigambo, akozesa biki bikolwa. Kati bino ebintu bye bakola bino kibba ttaka. Kola ki? Ettaka lyonna mulibbye, naye be mulibbyeko babakola ki? Babalaba. Tebadduse genda Amerika, tebadduse genda wa? Babalaba. Abamu bali ku street wano naye nga yalina ettaka lye Luweero mwalitwala, yalina ettaka lye Hoima mwalitwala, yalina ettaka lye Gindi mwalitwala. Amanyi bulungi ekkuba eri mujje Kampala eri muzzaayo ku ttaka lye, era abamanyi baani abaalitwala bulungi nnyo. Muli mu kudevelopinga. Kati mutute gye mukoma okuweza ennamba ey'abantu bemuopressinga. What is going to happen?
singa abantu bano bawera ne bagatta obusungu bwonna bwonna bayinza okwekyawa, bajja kwekyawa oli agambe oba kufa kati kakukole ki kakubeewo naye nga mu mukireese. So ebintu bino tubyegenderezi, bino bye tukola ebyo ffe tubirabanga ebya bulijjo ng'ebyaki, naye politikale twegendereza embeera eriwo mu Uganda. Musango mu ggwanga Uganda okuwagira Kyagulanyi oba munnabyabufuzi owa opposition? Musango nnyo mu ggwanga erifugibwa dictator. Musango nnyo mu ggwanga erifugibwa dictator. Kyeva olaba Kyagulanyi byayitamu ne opposition leader owe Cameroon byayitamu, owe Equatorial Guinea byayitamu, Congo Brazzaville byayitamu, n'amawanga amalala gafugibwa ba dictator. Ogende North Korea eyo totawana na kwogera tobaako kyoyogera, owe Cuba byayitamu, owe Venezuela byayitamu, n'amawanga amalala gonna agafugibwa ba dictator oba autocratic rulers. Guba musango okubeera nti owagira ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga. Katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere, tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. olina kuwagira oli ali mu buyinza yekka, era gw'olina okuwaana, era gw'olina okwagala, olina kuwagira kibiina ekiri mu buyinza. Kyolina okuwaana, kyolina okwagala, t-shirt gyolina okwambala, n'akakofiira kolina okwambala. Ogwo musango. So kati awo okujjako mu nsingi etambulira ku nkola ya demokrasiya, tyaba ensi etambulira ku musingi gwa demokrasiya, teguba musango. It is a freedom, it is liberty, it is a right okubeera ng'owagira any opposition leader oba okuwagira ekibiina ekiri ku opposition. Naye mu Uganda n'amawanga amalala agayina ba autocratic leaders, it's a crime. Ate nga tosobola kijjawo. You will never find a country where they support 100%, they support the ruling party or the president in power. You will never. Olaba ne North Korea gye baleeta amateeka amakakkali ennyo eyo tewagambikako, naye era olaba abatakkiririza mu Kim Jong-un obalaba batoloka ne badduka North Korea ne bajja ne badda mu South Korea kuba tebamukkiririzaamu, naye ng'ate alina etteeka ddene, mateeka mangi nnyo. Olina kuvunnama, olina kumuvunnamira, olina kwambala ngoye ziriko kifaananyi kye, olina kukola byonna buli kimu kyonna, naye era waliyo bangi nnyo abatamukkiririzaamu, era n'amala avaako bangi nnyo abajja okusanyuka. Kim family keenaavaako e North Korea bangi nnyo abajja okusanyuka, and time will come bikyuke e North Korea bibeere nga bitambula mu nkola ya democracy ng'e South Korea bwe bitambula. Beyond the Newsroom gwe mukutu gwagenda maaso n'okubeera nga otugoberera mu ggwanga lyattu Uganda, gyogenda maaso n'okubeera nga oba oli awo obeera neeyo nno mawanga amalala wonna ogendera maaso n'okubeera nga otulaba. Nyongera okujjukiza nti omukutu guno kwoli subscribinga video eno giwe like etambulire eddala etuuke ne kwoyo omulala eyandyetaaze ogenda maaso n'okubeera nga agifuna. Nze Deni nkyali ne Katumba Gerald ogenda maaso n'okubeera nga tukutuusaako ensonga nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zitambula mu ggwanga Uganda. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.